Wewa tukyagulunga okunoga nkwebaza okuba nate nga okyatwekumiddeko tugendako byenjigiriza nate abayizi abali okumpi mu 19 bakuba ebitabo byabwe olukumutwe era nga onabaddeko ssomero emanyiddwa nga Management Training Advisory Center wali e Nakawa. Abayizi bakubiriziddwa okusobola okulaba nga banyikiza okukola ebyemikono okusobola okulaba nate nga bavuganya mu nsi eno era n'abatembeeyi mu kibuga Kampala okusinziira nate ku mugenyi omukulu abaddewo mu nteekateeka zino abasabye ebyemikono babifuule nga byankizo. Minisita y'ebyobusuubuzi Obwegassi n'amakolero Francis mwebasa asabye Abannayuganda naddala abatembeeyi mu kibuga Kampala okwettanira ebyemikono n'okwetandikirawo emirimu naddala nga bali mu kaseera akagobaganyizibwa. Okwogera bino abadde ku matikkira ag'omulundi ogw'omunaana aga Management Training and Advisory Center e Nakawa. MTAC here has had some few people, as you read in my speech, who had been picked above the street. Nebakola ki netubaleeta wano netukyusa embeera yaabwe ey'oku street nebavaamu usefuls nebavaamu. Abayizi 919 be batikkiddwa zi certificate ne diploma mu misomo naddala egy'emikono omuli okutunga, hairdressing and cosmetology, bakery and cookery, okukola engatto n'ebirala. Ku bo abayizi 674 babadde bakyala nga bakola ebitundu 73 ku buli 100 nga basajja babadde 245 by'ebitundu 27 ku buli 100. Minisita mwebasa abasibiridde entanda ey'okubeera abagumiikiriza nga bagenda mu nsi ey'okukola. Omuntu bw'aba wano okumutikira oba ng'asomye kintu kya bulijjo nga bwe omukulu abadde wano kubabuulira basaanidde okugenda nabyo nga bwe n'abagumibuulidde balina okubeera n'obugumiikiriza n'okukozesa bye bayigirizibwa wano n'okulaba nga tubeebeesa abo babeesako ne Uganda yaffe. Akulira Management Training and Advisory Center Soteri Nabeta agamba siba kuweera okutuusa nga Abannayuganda basinga bayize okwetandikirawo emirimu okusinga okuginoonya. Ffe ng'ekitongole tukubiriza buli muntu yenna nga tugamba nti emirimu giri mu mitwe gyaffe, giri mu mikono gyaffe. Kati bye tusomesa wano ne branches zaffe ze tulina mu ggwanga lyonna tuwa attention kuweereza abantu baffe skills z'okukola products ze basobola okutunda immediately. Abatikkiddwa betwogeddeko nabo bagamba tebibadde byangu wabula beesunga ensi ey'okunoga ensimbi. Nsi ey'okukola si nnyangu naye nga nsuubira olw'ekisa kya Katonda ntuusizza wano njasobola omalako. Natandika dde okola. However, I'm not given a job somewhere kubanga nze ndi social worker. We deal tutukola ku bulamu bw'abantu mu kyalo, tutuyamba abantu mu community. Literally ndi ku moving ahead ndabe nga funa omulimu somewhere nyongereyo obuwagirizi bwange okusoma. Knowledge is not simply to acquire knowledge, but we use this knowledge to discover the mysteries within the cosmos and within the makings of God, period. Well, basically, where you develop interest, there is no hard, there's nothing hard. As long as you take the first, second step, period, you will be there. There was nothing difficult, honestly. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.